Nga sirise nnyo. Rickman was my friend. Yanchawa. Ngaliko waya. Eriyo yanikako n'engoye. Negulu nedinete yali mubi. Waliwo n'ono yava n'obusente mu America obwa maama we. Ne babulya. Babula baana mmwe muli babi. Mwali obusente bw'omwana oyo. Yani oyo mvubuke yajja ne sente nnyingi ng'amaze okubba maama we. God's plan. Maama ye yamuzaayo. Oyo God's plan maama we alina sente. Yava nazo e Bungereza nga mpitirivu. Baali ezo. Weza gwawo n'afuuka satanize plan. Naye baleke, Shira abantu baleke. Olaba omuntu ng'olina ku sente ng'ate oli muwala toddanga mu ntalo z'abaavu bajja nakuloga. Kaligoma nti omwala Evelyn simanya Mike wamuwadde amasanyalaze. Nze nabadde simumanyi. Shira Gashumba lekerawo abantu amasanyalaze. If you are really rich and you have that brand and you are living that good life, just thank God and move on. Abawala baleke oyomba nnyo n'abawala ku Snapchat. Kati ono omuwala gwe wakwata brand zinamujjayo. For what? Leave them. Goraba bano kati Shira Gashumba. Oli mu level za Princess Sangali Ambogo. Nabo mumbejja Sangali Ambogo. Bamuvuma nga tabaddamu. Kwa kati fe nze kati level zendimu. Kwa kati fe mu Uganda Sister Junior, Shira Gashumba, Sangali Ambogo, fe ba planned kids abaliwo. Ugateko ne Magina. Mutabani wa our sister Natasha. Ba planned kids wano kwali tulinga batano. Baby Gloria. Ne Baby Gloria omusajja gwe yawasa makanika. Pazi mama yangamba moveko mbadde nerabidde. Baby Gloria bamponi nga mbadde nerabidde. Kwa bawa Baby Gloria nali mumanyi. Yekanikanga benzi wano mondeba. Anti Junior era fayiro nchafu na nyingi. Nango omumwa gulinzisa. Baby Gloria bankubira essimu. Va ku mwana waffe sirane gwe. Kanzi Baby Gloria yali alina kuwasanze. Naye gye yajja makanika w'omundeeba. Awe bazadde mbu. Baby Gloria yazalidde mu kifo kya bbeeyi. Ne mama ngo yangu ye. Baby Gloria ngo yangu y'okuzaala. Myezi ebiri ofuna mbuto. Waliwo abalamu babagoba mu maka. Oyangu ye bulala. Tonnamala na mwaka mu maka. Ng'ozaalira musajja. Olaba abakazi bakyabalekawo. Ne bannazaala baba kuzaalira omusajja bakyakwetegereza ng'ojja ozadde mangu ndoza makaba kugobo balamu bo manyi omukazi wootegerera nti balamu be tebamwagala azaala mangu agabeere mu lwampaka kuba embaga yali ya lastiya n'okwanjula katusabe ebireme kubanga bya lweyipi bane lweyipi naye yagenda nebindeeba embaga ya Baby Gloria yali ya mwaka guno naye kikuzaazizza amangu kyeki so my sister Shira Gashumba abaana baleke ntobasiba mwevume. Show us your class. Pastor Mondo jangu. Mondo sindika request. Olya kimu kya 10. Ani oyaze? Ani oyo?
gwe saagala kummanyira ogulira otya abantu nga sinagambo bagulire mugamba ddeyo mugambe sirimu ani muganda wange ajje baba muganda wange ate nagamba nga abaganda bange we bajja obaguliranga kati wadde tusobola kujja nno nti muganda wazze mugambe gyendi badde manyi nti muntu mulala nabagaana okugamba abantu nti wendi wagamba nti emmotoka nga weeri omugamba yavuze endala ate ngenda kuteekawo ekitabo ky'abagenyi sikyagala bannamawulire wange nja bayira enkali bannamawulire bajja ku kikomera kyange ne basimba layini sikyayagala munnamawulire wange nja bayira enkali nja kuyimirira waggulu w'ekikomera kuyiira enkali ku geeti munnoonyeza ki mu juniya jangu oyoge otubuulire ebifa mu ggwanga nze sereebo nzeka mugende ewa kamiliyoni Uganda yonna juniya nze sereebo ne mujje ne mukukuta ne bukamera munaatega kamera mutoyi munkwata amabina babatende nze naabira bweru n'abandi buti sinaabira mu kinaabiro kwa abantu bagwa mu binaabiro ne bafa nze naabira bweru watifu onkwata nga ndi mukunaaba outside in my compound nze naabira mu busubi ebweru sinaabira mu binaabiro mbwe abantu bagwamu ne bafa nze junior sinaabira mu kinaabiro naabira bweru yenkuba gye mulaba etandise okutonnya Katonda n'alaba engeri gye yampumba Katonda n'alaba his creature nze Katonda bwe yali yampumba yampumbira ennaku ezo kyovula banyirira ate empooma nze Katonda yamalako ennaku 3 nga mpumba era nabira bweru Katonda naga wow my creature ekitonde kyange waliwo yaŋŋambye junior nina noduzizo zite nkuwadde olukisa nze tojjanga kutandika kumbulira bintu bya kise junior nino ebyama byo bito omulundi gumu naswala dandi magoba nze naswala dandi magoba kati nkyayina kyenzeza era nawudde nga junior lwaki wayogedde mbu toyina mulimo junior wayogedde bubi bye nayogedde byange be nabadde njagala babifune babifunye kati mundeke musagala lugezigezi abagabe emirimu message yange bagifunye mu government nange bampe kati sagala lugezigezi muntu kunkubira simu ne junior wayogedde bubi bye nabadde njagala okwogera era nabyogedde nze njogera kindi ku mutima siri wankwe when I'm frustrated I said the truth. That is a junior. Just sit down to beat around the bush. Maimu mwagala nyewe vitu by'okwekazaakaza. Toyina sente weefuula omugagga. Nze junior siri pretender. Bwemba sina mulimo mba siguyina wemba ngwagala ngangu saba. Nze siri pretender. Nze junior, I don't live a fake life. Nga mwe wano ku TikTok. Toyina kyolya okyalya mugo w'ebinzaali okyambala boxer z'ebikuubo osula mu single room oyina ekidoli mu nnyumba oli awo mbu oli mugagga owaawa embwa zino mutabulya ku bodaboda mwebise ebijaketi mulinganga bambega ba ADF muyigo okwogera amazima woba toyina saba naye gwe naawe Evelyn Mike naawe rava ku bantu
nadamwe buwalamu obwa radio embozi zibabula ne muzongera ku bantu kati Shira Gashumba mwali mwogerako waaki amawulire naku zino temwagala kukola research Shira Gashumba mwali mwogerako waaki bajja kubasiba enaku zira abantu bakoowu nadamwe buwalamu obwa radio mmwe mubeerera okukubizira ne mugala ebimwa Shira Gashumba wabasajja be gwe bakwatirako wa bawalamwe muve ku bantu obembozi zibabuze munyumye ku banyammwe wabanga oli ku radio nojja nga tolina story nyumya ku taatawo ne maama wo engeri gye bakuzaalamu eyo nayo story etunda muve ku bantu oba Shira Gashumba si bangu nga bwe mubalaba abo abaana batundanga keeki eyo kya nze nange seya nali muwala singa connection ze nina bannange if I was a girl singa ndi Shira Gashumba wa kubiri singa I am highly connected hey aba bana ba Shira Gashumba etaniya mubalabe edduka mubaveeko genda ovume bintambi ntambi talina connection wadde nejo bino bishalumu these useless boys vuma basendi sendi okujjako kulogana kolaki kino kijekinizi nakyo kizunza lubuto luki akasasiro w'ekiteezi kana akakazi k'olukaya akabadde kalimba ensi kali gwe naawe omukazi w'olukaya naawe obulire abasiraamu n'abasiraamu mubonyebonye kati nange nga nzira nga mpuliza olwo olukazi lw'olukaya olwo ne kale bana abasiraamu temulina byakola mbukako tomuzindaalo eyagala munno ani akusinga enkwe kawala gwe ani akusinga enkwe kyekyabawula ne shalumu anti mwali mumanyi muli balungi nabagamba mujja kwawukana naye yagala munno era abasiraamu lwaki tetweyagaliza kawala gwe gwasinga omutima omubyawo nze tebakunyongera kawala gwe kawala gwe ne bwendi kusanga ng'ogudde ku accident ndi kuyitako bannange oli kabi nnyo Franka Ntambi wafuna ekizibu nzija kino kishalumu Justin Timamwa naye nakyo bwe kifuna ebizibu nzija Kasuku bwafuna ebizibu nzija ne kawala gwe wantama nokyaza omuntu avume maama wange nali nkukoze eki banja lya mwenge liggwa na mwenge nga sinafuluma nsi eno ndi kusomesa essomo Junior bwolabanga nkusiriikiridde nze nva ku kintu mangu ne bwolabanga nemedde ku kintu emyezi ne giyita mba nakye kawala gwe wa nakalabye kakutta omuzindaalo abasiraamu tweyagalize ani akusiringa enkwe waleeta na nako kabadde kabuulirira abantu ana abasiraamu tweyagalize goli musiraamu gwe mbale manyere byali bibatabudde mbosibanyambo Kasukumbe yaleeta shalumu munakuvuma embizi gwe byokoze abantu biri bimeka nze kale lwakwati nze ne Kasuku twazeewo we are brothers era nyinza okuddamu okukola akantu ne Kasuku Kasuku namusanze ne tunyumya we are now brothers byonna ebyabadde bitutabula ne Kasuku byaweddewo era I want to tell it to you nze ne Kasuku twazeewo ya brothers era kati njana kuddamu tujja nakola ya akantu zakwaya ngambye
Kaskwai ne chichayogedde bambi ekyankuteka yanga e junior tebakweyalira ne bakwebika bunze bwentyo twanyumiza nnyo about my case ku misango gyange twanyumiza namusanga wa Yasini wali ku kisaawe ne tunyumya nnyo ne kasuku oyo ne tusaga. It was a good moment as brothers. Tujja kuddamu tukola akantu anytime soon. Naye era tetujja kuŋŋanira kumuvuma. Njagala tukkiriziganye. Nze Junior am like that. Tekigaanira wennaanyiigira kukola ki kukuyisaamu here and there. Naye nga siri mubi. That is me. Olaba ngamba bana abenaale mwate mmwe. Tebentwe bwendi. Ona just kuntegeera. Abagala senemeka. Balinde loni ajja basasula banne si bana sente. Baka akaunti loni yazina. Bamulinde ku saa 11 aveeyo. Yagenze kola. Bagambe balinde loni. Emilioni zaabwe 3 agenda ziba nyera mo sendekera email. Agende mu Centenary. Nze sina bank eri manya gange. What if they track me abantu corruption? Anti-corruption ibwe ntulwakinga. Nali mukozi wa ministry. Fetu tubera na banka manya gafu. Bala mu bwankwata. Balinde loni. Ne mobile money yange dateri mu linnya lyange. From Uganda tubera na banka manya gafu. Bagende